Okyalaba okwanjula n'embaga. Katonda bw'akuwa omuntu gw'osiimye kibanga ekirooto n'omutunuulira nga yenna omwewulira era akusanyusa. Nze mazima nali nterebuka nga nti oluddewo okutuuka nga nonyeeyo laavu erina kyoje mpulira mbuyimba. Omuntu gwe sirina kye ntoma okugaya oba okukyusa n'obukooweekoowe bubwo ku maaso era ndaba obulungi yadde ebigambo mu nsi bingi bimpeddeko omukwano. Ojja kubukwatako otunula obuuyi buli nze mbuleese buleese omukulu abutuwadde ali eri kkiriza abeere ng'akulengera kwasako emikono ebiri fukamire bulungi ng'afunawo sikya agambye nti eno keesi naye mesegi erimu ti keesiimye akaana akawala kubanga ekitali muno ogenda kukisanga wuwe mugubireko ku jjamba omukulu akulengera amaka ganyuma nga teganagenda mu bibuuzo mmere eriwa nti bwe bwogyewo baaki keesiimye akaana akawala agambye agenda kukulemerako nga movement bweremedde ku kisanja yagirira kimu katemazeewo omukono agenda kusosola ng'abakyala basosola enjala akusosole ng'abalenge basosola amagumba agambye nti keesi si musango naye guyinza okufuuka nomala ewuwa ebbanga n'okwata omwezi n'okwata omwaka ng'emmeme tekusinduukiridde toyeza ttaka lya kiswa awo gubeera musango gagga tekuba yawulira amaanyi agalina era bw'anaaba yeefubyeko mu nteekateeka yonna. Omwana omuwala kasooka atukiikire banaatutikkula beene ate obuli amaanyi ganaatuggwa ne tukkakkana. Mwana muwala sooka oyogere lwaki tuzze era ne gw'oleesaalibwa era bataata basabe bakolere ki akkirira akaserengeta asuubirawo n'akasozi tuwulire baddamu batya. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya Sumayiya. Alhamdulillah. Mukubire engalo omwana. Batata, bamama, bajjajja, bakojja, baganda bange abalenzi, baganda bange abawala, ab'emikwano mwenna mbanyiriza era nga mbaleetedde munnange nga mbadde nsaba omuzaale ng'era emwanzaala mu luggya luno. Sooka oweeyo nnyinimu ab'ebifaananyi bayinza okulaba ku mawulire nti wamufukamiza buzibu ne bujja ne bagamba olimu abo abaayita amasiro Kyalinda mulabi mwegendereza. Mukulu bataata bonna bakwate mu ngalo Bonna bakwate mu ngalo. omwana omuwala omulenzi gwayogerako y'ono era kakkanye mu maaso gammwe sembera wano Dadi Hussein asaba mukkirize mu muzaale naye abeere mwana mu luggya muno nga ye bwe baamuzaala omutwalira tatakkiriza omukulu aguweeyo nga ye constitution gaggadde
oba oliawo mwebale nnyo abakubye engalo. taata omutwalo abamu baguwangayo okusinziira ku mbeera wa gye bavudde, abamu batwalanga gwataaba, abalala gwansi, abalala gwa mbugo. Kulo naleese gwa Kirimuttu, waayo Kirimuttu olw'obunene bwagwo n'ekitiibwa kyagwo taata akkirize nti dadi mwongere engalo muteekagana azaala afumbisa. taata nga twongera okwebaza era tusaba ate si kweyitiriza naye tulabye ng'osaanidde oba oliawo okwongera okutuma ewa maama. omwana ono asaba nti maama ayinza okuba nga ebiri eno tabiwulira naye kubiraba n'okubisoma kijja kumusingira kalina ekiwandiiko gagadde onokituweera maama n'asoma biki ebibadde eno. Engalo munaazikuba guwedde. Mwebale nnyo. Era taata olw'obukulu bw'ensonga nga tuddayo omwana ajja kukwasa omutwalo guli ogw'entebe. Naye kati katuwulire omwana omuwala yasabye ali ku bunkenke nga mukopya asaba mulimu. Tayinza kwesigama agamba nti yasabye okuzaala omwana omulenzi kalinze kiva gye muli yatandike amaziga okulukusa oba okumwenya okusinzira ku bye munaaba mwogedde. Jafari tolera ku Sumayiya salaamu. Assalamu alaikum. Mutolere ku salaamu ampula. Kidda wano mukirabire ddala kubanga ekyabaleese kuba bajulizi. Baditulinze gwe. Yongezaako akazindaala bali mu sheedi eri wala nnyo tebawulira. Weewaawo. Allahu akbar. Allahu akbar. Mwana mulenzi nno okimanyi gwe bawa bajaji nebaza ekyuka ku gwe bawa bokisa. Wakiri bazadde batolere essalaamu ate obeebaze obasiime ebyo byeboogedde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mwana yeebaza kumuzaala kubanga omwana omuwala nga yakusaza okaabira kidomola n'ekidomola kyange negwetooke ate negutandika okufumba. Taata kkiriza abaana bano mwana omuwala twawulidde dda kusinziira ku ntebe eno nga mwagaladdeyo eruweera ekikyusa ate yo omwana omulenzi mukulu musembeze entebe wanagikwateko. Baana bawala mugolokoke metro migolokoka omwana mulembe senga nsigalewo gisomala ebintu okusinziira ku bakulu banne. Wetuyode ku mukolo guno webaza omutiini weebale nnyo weebalire ddala. Tuli bazzukulu bankabasi ekibuga kyangu bali Nkwebaza ebayibu muki olw'okumpa ekibbeeyi kyange. So n'olwekyo enjogera ekyuse. njagala nsooka ekuwa akalabo kano. Olaba otuuse munda ojja kulaba emirimu. Nkuweera enkoko eno nga nkwebaza weebale nnyo 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 okumpa ekibbeeyi kyange. Nga sinaba kuva wano nabadde nzeeyo ne baasa njala gikukwasi saala kuddayo nayo Ate omusanzeewo byebese Ebyoka balina bingi bino byonna ndowooza tutandika abako bangi abako webali awo bali bagabire buli omu omukwasa omwana oyo omuwala bakola bulungi nnyo. omukwana Suma ntuleeteka akawuta kano era yanza kweka ku ngalo zino okusibira wano paka kuweramu okutwala awo tandika emu 2 3 0. Congratulations.
Bosa, Molekedo Bosa. Akoka. Jafari obugambo bwe bukane. Jafari otokota. Omulabe liiso. Ogeti n'enoti. Tonnera biranga. Lunaku lwa mukaaga kituddamu. Wano esaatu za Naironi. Kino wekyalaani akomola naffe tukomolerawo. Wekyalaani ogenda n'omubikira n'asigala ng'afuula bugere. Wakuziika ddi, wakuziika wa, wakuziikanga ddi. N'ogamba okudaala ku mugenzi. Golokoza omwana omulenzi. Bale kujja n'otanswaza webale kumpesa kitiibwa mu bantu bonna bonna abali wano olwaleero ku lwaffe. Mbadde nsaba akalabo kano okatwala ewaka olengangako katini paka wenajja tukalye fembi. Akulekerawo makulu amangu. Mukaseera kano mukwano gama tugenda kubeera nga tumaliza programu yaffe naye nga programu yaffe eno tutagimaliza nga tutuusizaako kye bayita akalowoozo kaffe olunaku lwaleero tugamba nti munange bwe beera yagala okubeeza omukwano gwo okubeezawo omukwano gwo n'omwagalwawo oba n'omwami wo oba n'omukyalawo waliwo ebintu ebimu by'olina okwesonyiwa. Ebintu ebimu tulina okubyesonyiwa ne tulekerawo okulondoola buli kamu. Lw'onaalondoola omwami, lw'onaalondoola omukyala ojja kuzuula ebintu eby'enjawulo ebijja okumalako emirembe. Ekyo mukwano oba oyagala okubeerawo mu ssanyu n'omuntu wofu okulaba nti olekerawo okulondoola ebimu byesonyiwe kubanga ffenna tetuli batuukirivu. Bw'onaabyesonyiwa ojja kulaba nga ya after ya pate after pate ng'obeera ne smile okitegedde. Nkwagala nnyo mukwano naye nga gamba bampita Sharita mazima wanvu era nga mbeera wali eri ku Sharita's Bridal World, Sharita's School of Beauty weri, boarding section weri, day section weri era nga tugamba nti tusomesa abaana eby'enviiri basobola okuba nga tebakaaba bwavu. Ffe ebyaffe bya practical kwe kutuuka kwe kwatirawo ku mutwe okitegeera. Tetumala budde ne tugamba nti tutegeka n'omukolo gwonna mu lunaku lumu era nga tugamba mukwano nti tulina gowns, changing dresses, maid dresses, gomesses na buli kimu saluni ekola ku bagole. Nenyongera okugamba nti Malakai Ecology oba ogenda ate eyo yo osobola okukolerawo reception y'embaga, birthday party n'okukiringa kubanga bulunzi bwayo bulungi okitegeera. Malakai Ecology ankola ne Shafik Onyamwali n'abalala b'enjawulo tukola nabo. Naawe kennyini alaba Delta TV gwasinga aleeta emikolo. Mukama Katonda akusasule ekyosinga okwagala bwe kiba nga tonnakituukako kino ekyabanno. Ddamu essuubi nti naawe luliba olwo naye nga naawe ng'omuntu weekoleko weetereze oli agenda okukusanga nga toli bubi nnyo kitegedde. Bye bampita mukyalaani ffenna ne tugamba nti ani Kaweesa. Ndaira sirimba leero bino byenjogera bya ku mwoyo omutima gwange munda